abantu bagenda ne bakola abantu ebikolwa ne babyerabira waliwo omuntu wano gwe natasa okufa takimanyi neera buli kyanakimanya ate Katonda njagala munsasulire njagala okutegeeza kakazi gwe kadumpuni gwako munziira nina fayiro zo 10 fayiro 7 zaggwa ziri ready. I'm ready more than ready to face you. The only way to conquer fear is to face fear. I'm going to face you. Mumbera yona. I never fear. I can't fear you. Nchimanyi mwegatta ddamu agala kuwolera. But I'm ready atemba manyi. I'm so ready. More than ready. I'm going to face you. Mumbera yona. I will face you. Kino chikubulira. Ate bw'otali nsooka magombe bawo ndikuteeka mu kawirucheya. Ndikussa mu wirucheya. Nze sigenda kutuka ku extent gye batuusako ba Stasha Mayanja. Oyo mukazi yavuma Stasha Mayanja. Mama wa Stasha Mayanja na kurapusinga. Nakati yafuuka ya kugwa stroke. Omukazi aleekolerawo mu katale ekibuyenga gwe tugula Kenya tumugulako biki. Yakuwa stroke bamutwala mu kyalo gye bayite Nampunge gy'abeera. Lwakuvuma Stasha Mayanja. Yavuma Stasha nga amulangira nga bw'alina ebisiraani. Buli musajja gwayagalako yafa. Simanyi gwayendako yakola ki. Bw'atamwenda akazaawa. Simanyi agw'eddalu. Ebisiraani bimulondodde paka Canada simanyi nadda. Omukazi yavuma Stasha Mayanja njagala muddemu mujeyo interviews. Bwe mba balimba. Munjaga Jennifer alimba. Mama wa Stasha Mayanja omulala ali awo mundeba yakubwa stroke lwa Stasha kubanga Stasha kabiti ka family. Ali awo mundeba mukazi mugende mumujeko interview. Mumubuzi wava kuchokulala bwoti. Nokwogata kyayogera bulungi. Si yeka. Mwena mmanyi Ajati Kurusumu. Mukamuzata. Njagala mugende mulumbe mama wa Kurusumu. Yamala ku kitanda emyezi 7 oyo mukazi yavuma Kurusumu. Yamuvumira weeks 2. Kurusumu na feitinga. Nga tasobola kuva mu nyumba kutambula. Nga abeera akaaba nani stop Dr. Kurusumu. Gwenjogerako. Mama wa Anwar gwenjogerako. Mwena bamanyi Kurusumu nabunya gwenjogerako. Even husband wa Kurusumu yo gali afunye ono yamuwanga ebigambo. Neo jali yamwolezanga messages kwatagana ku Kurusumu zitali nayo. Kurusumu nagamba kaneso ni wa musajja kamote. Ngoyo yefudde mukwano ko bagenda bamusaba butungulu bamusaba nyanya bamusaba amazzi bamusaba sabuni afisse wona badayoza bintu mumpe mutwale ayoze ngoye bawange mufunira omulimu muwa mulimu munyegewa nakukale kakubenga bifananyi nga basewa Kurusumu omukyede gufisse ugo bayola banaye gwo tujja n'ogwaliddeko nga bagusiba bagutwalya Stasha Mayanja tuko kulondola oyo mukazi baswana yo mukyalo nani sibendi baswa yo mukyalo nsije koma je batasiba toilet je batazisera toyeza feza betu zisasulira Stasha Mayanja namulondola nga kyagenda okukola mukwano nze na stoppinga Stasha Mayanja abamanyi Stasha munonye ko mujeko interview Stasha Mayanja tuko kugwa down tumugali oyo muvuka gwaita manager Lawrence namusibira mu nyumba nga tafuluma tatambula nga nemmere basi kumansume bati nga alinga agudde ddalu oyo mukazi yavuma kati mbabulira social media mwatamanyi social media mwabali ku mirembe temanyi kye mukola please stop it immediately senga acid nkwegayirira nga nkusa mu bulungi mukwano stop it I beg you stop it that is too much temanyi kye mukola nsambe zanagenze wansambe oba ko sajjo nabadde nveyo kulya sende zange tuyimirirawo nengamba kapitawo mbabagire nengenda kuduka lyabwe nagula uli carpets nabagula mbadde mbagula ko nyebi ngaba kangene mbagule ko nasanza awo nsambya sijja mwogera ko nyo kubasa namusanze ngona mulaba alina something nga tali okay msamu fudde ko nenyingira bamanja ne bantu ane ngula carpet nenyingira mu benzi yange ne tuvaawo nali ne mugaga moto ne twegendera njagala okubategeeza ebintu byemukola temubimanyi Stasha Mayanja bamusibira mu nyumba munonye Stasha Mayanja munonye manager Lawrence munonye mama wa Stasha Mayanja ali Nampunge kuwa imalodi je bamutwala yakuba stroke oyo mukazi yavako bino byembaga mandaira Katonda ali muguru bemba balimba bino byenjogera ko njagala mu binonyerezeko mbakirizo kwata kamera mugene mbantu abo oyo mukazi mukambala simu abera wa eyo kakati
omuntu mala yali Queen Shiba mwenna abatamanya kyaliwo ku Queen Shiba lero kanti batulire era munonye Eddie Kenzo Musuuza abaana basiba Oryx mbasa mwagala nnyo omusajja gwe bayita Musuuza obadde okimanyi nti Shiba atukako mu depression lwa mukazi oyo era okumanya Katonda ayina amanyi n'obuyinza laba Shiba bwafuna olubuto kyali kigambo kya Katonda oyo omukazi yavuma Shiba namugamba tozaala kyovola bakola padi kubanga obeera mu periods namulangira padi ze bwatonnya omusaayi bwakola ki Shiba yakava Shiba kalungi gwenjogerako nga newo mwemera abeera akaba nga newo mwakyaya abeera akaba nga tatunula mu bantu nga tafuluma mama mukaje no sale musale era nebaza oyo mukazi Esther yakwata Shiba bwati niba mugalira awe mutundwe nebagwa abayimbi bonna awo neyo Kenzo byenjogera mugende mubajjeka abantu interview njagala munonya abantu lwakuba nti katobe Shiba atulugunyiziddwa nnyo alina byeyerekerayo n'agamba no kuwa interview just yali akupanishinga yali alaga nsi obunafusi bwona obubiibwo teyakuwa interview nti akwagala. That's why Shiba yayogera ekigambo ekigamba ekyo nkyagala kwa oyo muwala abatamutegera balina ennaku kubanga Shiba okumutegera olina kubanga otegeera nnyo oyo muwala aliko ebirungi 10 plus mugenderenge ebigambo byakwa ne interviews bazakwa tovola zibeera ntono nabo batosobola kufuna kyoyigamu yagamba nti abantu abatusemberera batumanyiza amaaso matandika okutumanyira tuba tulina okubazaayo babereri batwabire bafuke basobole okutwegomba yali mutuufu oba mujjukira ekigambo ekyo oba yakyogera ata yagamba abantu batusemberera batumanyiza amaaso ne bakafuula kamanyiiro kata kiba kitwetagisa okubazaayo okuba wa gaps ne distance baberenga batwabira mu distances bafuke baki mumanyi ko kyava kunvuma gye yamuvumamu n'atamuswalya n'agenda mujjeko interview njagala okubategeeza mwe mwenna Shiba yazikula emirambo gyonna Shiba yabawa opportunity ekomyawo n'abayimbi bamwe babali bafa Shiba yabawa omukisa singa yagana bato n'agamba no because Shiba si mwavu naye yabawa opportunity buli muntu nakola amawulire nakola YouTube nakola o TikTok nakola o TV nakola owengoye nakola owebyokunywa nakola atunda amazzi nakola owekifo nakola owenviri nakola kubanga badigize bagenda bakola enviri bagenda ne bagula engoye ne bagenda eyo yo nebera opportunity no wabia nakola yali Shiba kalungi singa abamu omukisa go mwandi gambye ekyensi mwandi yogedde ki singa teyawa opportunity eyo kati Caviton yajjanjako interview ambuuza nga mugamba ndoza tufune wetukomanga twogera ku bantu kubanga kibi nnyo okwogera ku muntu the same time omuntu ono damu n'omufeesinga kiba kya buswavu kubanga kati ne mulagamba kati kubonna ani abaswala era nigola bawaswala njagala mbabuulire bw'obanga oyogera ku bantu funa wookoma omusajja gwe bayita Prince Joe Paulo Kafeero Golden Boy of Africa kumwenna muyinza okuba temumanyi kyamutta kubanga bamuli baana bato Golden Boy of Africa afa media abantu abategeera mujja kunjulira abatategeera abatanjulira oba batamanyi story eyo mugende munyonye Papa Misa Kisemakula oba munonye omusajja gwe bayita Charles James Senkubuge by then yali manager we mumunonye Kafeero omuvuga amuyita na Yibula sirimwerabira enyala ye Yibula yali akola kubukedde nga akwate kubo Kafeero lwagenda ebweru bagenze ku Golden Boy of Africa nga omuvubuka agenda mu nyumba ya Kafeero wali ku Ntebe Road nga akube gudi edene nnyo nga ligamba mbu abali abafu abadde omuyimbi Paulo Kafeero akwatddwa n'ebisigalya by'abafu yali Edeline Kafeero yali bulaayo eyo nesho teyaziyimba amawulire gafuluma ne gasasana ensi yonna gakuba ensi yonna jjukira
jukira wano mu Uganda abantu psychologically bali bamanyire ekigambo nti no abantu bebukunja bali abafo olwokuba nti no bakyogeranga ngaye mwe bagamba nti abaganda bankwe bikibewe bityo kati ekintu kyo kigana kikuwa ne mulowooza nti buli muganda mubi kanecha gwe bakikozesanga psychologically talk ejjawo. Paulo Kafeero yave Bulaya najja mu Uganda ngazze kufa yagendo tuka nga mawule yatuka Entebbe ko airport nga mawule gonna gwega tigaliride yali kunguru kufa by then okubera ku front page va kubina ebisa mawulire ngali mu lupapula radio zonna buli lupapula waliwo ne red paper by then oba waliwo na ki nga bakuba bibi byokka. Kafeero yagenda okuvaawo kutuuka ku kalenda Makindye mwe walinga officer Eagles Production nga mukwano gwa Misaki nga mugamba njagala ekintu kimu kwetta oba nnonyeze ekintu ekinzita enfa yonna oba nti oba mugwa oba kiki oba kiki njagala kufa. Misaki ne bimutabukako ne banoonya aboogera ne Kafeero ne bakwata Kafeero ne bamugalirako mu luumu Kafeero nga yeetuga bwetuzi nga bamulekawo yekka ayuze saati n'agyesiba mu bulago ne balwa nga Misaki takyakola nakola bya ne Paulo Kafeero ekyavaamu ne bagamba tukoze tutya natandika okugwamu amaanyi n'agaana okulya n'abateekako embeera n'abagamba njagala Waragi nga batera ekipa ya Uganda Waragi Lusinzi ng'ateekako mawate okugjako ngeri wansi ng'azinywa afe Kafeero yagaana okufa. Misaki n'ayita agikyotera wali omusajja amuyitanga agikyotera yali mukwano nnyo gwa Kafeero yalina obutobwe luti najja n'amugamba tukoze tutya n'agamba kye tulina okukola kiri kimu kufuna akasenga tumuteeka tugende Ensambya ne bamutwala Ensambya n'agaana yalina abakazi kwaliko Grace Mukanga kwaliko Bisirikirwayo bana n'agaana omukazi n'omumujjanjaba ng'ayagalawo basajja bokka. Kafeero nga bamuteekako drip ng'azikuulamu bamuteekako ecupa ng'agisikamu ng'ayagala kufa. Kafeero ng'agamba Misaki kale mpa omukisa nyimbo y'oluyimbo ontwale mu ddwaliro nja kubeerayo nga Kafeero ajja kuba eddaame lya Kafeero oluyimba lwe bagamba eddaame lya Kafeero lugamba nti gana amavivi kwenfukamidde ndajanira gwe nnyini byonna era mu kuyimba oluyimba lwe yagamba nti kyandibe kiramu olulamu olusembayo era ayimba n'agamba nti sigenda kulopa mu koti zino ez'oku nsi ndope wa Katonda okuva olwo Ibula yasaanawo yali akola ne program bagitedde awa bukedde tetumanyi gye yalaga. Kafeero ne bamutwala mu ddwaliro ng'amaze okuba oluyimba n'akkiriza n'abeerayo. Misaki engeri gye bali basajja nti balina obuvunaanyizibwa batandika okulemererwa ne bajja ne boogerezeganya ne Bisirikirwa. Bisirikirwa n'agenda mu ddwaliro awo Ensambya n'abeera n'Anko Paulo. Anko Paulo kana akantu abasawo nga bagamba balaba akantu ak'ebikka eno wavangayo akantu n'eno nga wavaayo badokita ndowooza mwe abasomye nnyo mukamanyi eno wavaayo ekintu ekiddugavu n'eno wavaayo kijja kiziba ne balwanagana akantu ako kaleme kuziba nga kaziba mind birowoozo yafa psychologically, mentally, financially, physically. Kafeero nafa totally nga tebalina amanyi lumbero se Kafeero naguno guliko oba baleto manchatta Kafeero. Njagala mujjeko papa Misaki interview munonye Bisirikirwa mujjeko interview munonye Senkubuge mujjeko interview wawo Kyembalimbi yafa mentally, psychologically, physically, financially nabera block nafa. Paulo Kafeero Prince Job kati mu bato wamanya kyagwa ku Shiba tasobola kubabulya biki yayitamu kyovola banga njagala Shiba n'obulamu bwange bonna temumanyize nebaza n'oyo musajja yazala mu Shiba sima bannaye Katonda oli munne simanyi musajja oyo gye yava anko Jaffa Mukama akuwa ebirungi no matter what sagana kumanya bo ina sente oba toyina oba kasito wa Shiba esanyu I don't want to know sagala kutegeera kintu na kimu kasita Shiba omutuuza ku ntikko nze sagala sina kyenkwagalako nti oba ngulira akakomo oba ompeyo essaawa oba ompeyo omutwalo $10,000 nawe kiba 10 sagala njaga ekintu kimu kunjagalira Shiba singa osobola n'omufukulamu omwana obwala n'omufukulamu obwala nga nabalongo. Shiba watu bwe yali afudde tulina omusajja amuyita Aliyawe abamu muyinza batemumumanyi era ne bazanyo DJ Kikofiira. Aliyawe yalina okufa before twalina omusajja ali mugaganye bamuyitanga Scott yakolanga ku airport nga yagira egundi y'emigugu yonna. Scott ajateka mu sente mpitirivawo atwagala nnyo nanjagala nnyo nediro muziro gumu ne mama we nga njagala
era mu ulero limba lange wolokoso simba lwe kosa yazitukolera ne Dr. Fizo yakola studio nateka mu Dr. Fizo nga tuli recordingira were natuwa ebyuma natuwa buli kimu nga teka mu ne sente kati omuntu gwe bayita ambassador Sali ali yawe yasoko ku musajja oyo ali yawe aleta ambassador Sali afukira ali yawe ekizibu ayagala mu lemeso musajja yetuwane video zikola kamera ambassador nga ajane tinatine nga tamukwana tinatine naye agenda kwetta namukwatya na bombo sierabira twali bombo mukasawo je namukwatya nga agenda kwekuba mmotoka emotomedi hamanyi story muzimanyi nze kenyini nze as myself nze am stopping Lualavu kati omusajja amuleka oda yagende ali South Africa na alieno ebyo sagala biyingira munyo naye nkulaga ali yawe yafaatya ne ali yawe yazibaka akantu bagenda ne bateeka ku musajja pressa n'eddogo nga buli omu ayagala abeere muganzi omusajja n'atufaako enfa gye tutategeera ffenna fe baali batuuka badda mu gurupu kale nze ngeje nali muganzi bannemesaamu ne neegoba nze neegoba mangu awantu nze mbala situation kati nga walaibwa mama Fiina nze baali mama Fiina ebbanga lunanga tewali awoleza mama Fiina wadde mukwano gwe nze natandika okwagala mama Fiina dda ku birungi byakoleggwanga ekyokumi mama Fiina ye Namutebi mama nge yali Namutebi Saala mama Fiina ye Namutebi nze obulamu bwange bonna nali njagala mama Fiina nga sifaayo bampa batampadde tutobe ne mama Fiina oyo ne SB Fonze namutwalibwa mama Fiina nze namukwata ku mukono bwenti SB Fali avuma mama Fiina ku mukutu yaberanga kono oli omukazi nga bavuma mama Fiina twakigamba kibatavuma mama Fiina bamulangira obwavu bamulangira bwali ebimbizi bagabira mu kamera bwali munako abantu bajjako sente SB Fonze namutwalibwa mama Fiina twalina kulandi sita ne muitanga tamanyi nga ne mama tamanyi mama nga tagala kula ku SB4 nga ne SB4 ata mama Fiina ne era ne wonya SB4 kubanga tusa kumpeza kiro ya nyama mutano muti nokubanga atanda babula bibubi kinne wonyisa SB4 yaddoka beyala mama Fiina nagwa ne kama nayo ne kajaina by then ne munonya ne mugoba ne mukwata mama tagala mona bako ona atya mama nentula wakati nenterera bwenti nengambe kijeba magimbi geganfumita bagachi nenjoga ne mama Fiina bigambe milioni ngezi mama Fiina alinjulira ne SB4 alinjulira babali batalinjulira katonda alinjulira nze buli muntu gwenkoledde obulungi ansasude bubisimanyi lwaki nze natobanga ne kabatane ku street kabatanga ali ku top TV nga nina abagaga nga muita ne bwana tugenda mama lusuja tugende wagundi anti gundi yazze simanya nga aswa mukono ne mukazi we natandika mwe ngaleta nga mukazi wo esawa zino bamvu mama Fiina nze mama Fiina namutadda na bamulekera omvuma mama Fiina omvuma lwaki omanyi nwanyi ntawoza mama Fiina meka mbadde wentane mama Fiina babibuuza bamuvumanga nga bakoledde birungi abawonyeza n'endwadde enkambwe mama Fiina twali naye nga nguma ali mu ddwaliro ali bubi ba alieti bonna nga tewali amu appreciatinga nengamba lwaki ono omukazi akola ebintu bamu appreciatinga neneta mama Fiina ku media nemba muwa esawa zino lemulaba okunjogerako bibina okunvuma munvumira ki onvuma mbukubanga mama Fiina zaida mpaddeko ku sente zabago baera nguddeko ku motoka ezabagulira onvuma ndeka buli sindaba bulabi nga nange bwenkola basimu kuganyi sekugobyeyo sekoze eki ate bodda ku TikTok nombeerako nengunya nnyo okungamba nti wuno simanya agenze mufulufiga abadde ku koti nze ngene koti ya mama boro yenge nze nakangubi nze mukwano ndi busy nze nokujja buzi ku platform wenti mba nensonga ndese nkati ngensonga ya mirembe bwendese ne yagu ne yansambya ani sponsoringa kintu kino that is too much omanyi bantu ameka batunda bedding zigwe ngomanye duka rabe ziwandi sanza ine duka ndo zatema maduka ana ga milioni nyanya buli mwezi sasa sende mekabala maduka milioni nyanya ndo za sasa milioni 12 a month ngomanye omanyi capital gwa ina mu ameka boso kusosa lent wa milioni 12 chitegezo ina capital wa sende meka Dr. Kegi bedding zo manyako sa capital wa milioni meka hautawali nga milioni 5 gomanyira Mina bedding za ina bavubuka bakosa basajja bakozesa nabalabo nabali mu bedding zisibe ne betumanyi ne betumanyi godde ku bana babantu banafuye nga you have your brother
osobola tuwe abantu babiri bawale wadde omulimu ngojeko okwata ka kamera nakasajja kakoba kakone kakata kamera mwa sizo obukazi obukunemme mwa sobo sajja obukunemme mwa sobo ano bakwata videos abako efana ibe mwendako oyina omuntu gosobola ku investinga mu ene business oli employee oba oyina omuntu gwalo wadde omulimu no way banange waliwo ekiro kigenda maaso njagala ko wala senga acid mu mutagging mu video eno oba musali video ena mugimuwe tulwanire wamu okukomya omuzo gukuba abaana abato kyannaku nnyo kya buswavu nnyo ku myaka gye tulina tusobola okuzaala mirembe n'ensambya wadde mirembe mu movement mukulu nnyo kale tugambe nti sister wammwe okujja ku social media no discussing obulamu bw'omuntu gwotekeberanga nako gwotoberangako naye gwotaliisa gwotanywesa gwotabanga nako mulimu kichenye kibatusiza ku extent eyo yabakola ki ndabe mirembe banga dene sanko omuntu gwe yali avumye nsambya mulabe banga dene sanko omuntu gwe yali avumye obutakanya bubeerawo abantu bonna bano bane bachawa goje wasokera joli je wazale asoka je wazale wokubiri je wazale wokubiri wazale batano nyoko je soka okufumbira jali mukutabana abatobe muzaala muba discussing mu public nenga muba discussing mu bubi mu discussing abantu mu bubi no excuse me no way. How comes the old me ngandi kumina be mu discussing ako kubula mubwe? How comes the old me ngandi discussing asambya kubula mubwe? Ndi supposed kuwa nsambya advice eranga bunjo mugamba nti wakola mu business ogiteka mu politics. That is it. Ngomanyo to bansambya aliwo omwana wangu omulimu omanyo to amine bali wa muganda wo omulimu wa sister wo banagenedda Neda. No. Mukutalidia mwana mukubalidia yabakola ki Lydia yabakola ki omwana yerandiza Lydia ali mukozi wa kola mu Japan ne bawe mukama naba blessing nga abakozi balungi bogera bulungi n'abantu mukama nabawo mukisanga bagabo muzikiso gutalina buyinike ne bekwanire wa kola mu Japan ne bavaawo ne bavu moving on ne bakola ka branch kabwade katwe opposite ne yo bank Equity Bank atunda bintu beze manyino mugulako kigambo luseke kigobya abantu mu business tewa kyala atula mu dduuka lye tewa kyali muntu akyasobola kutula mu hotel ye mmere mwagala kula yabwere ate mukubene luseke lwa transport mukola woso kogambe mbo abatunda beddings mbo omusajja atuuka n'ata beddings mbo omukazi atunda omusajja kati bacha bazikola mu factories ye gokola mulimu ki nga tona bakogera ko atuna beddings gokola mulimu ki gokola wa omulimu gwo mulimu ki nemuna fuyanga abana bakubaza omuwala gwe bayita Winnie wa mami nengamba what's wrong Winnie wa mami yakola ki banange that is too much nga kiri too much banange nengamba omuwala yakola ki bwayagala kingisa lutalo kingisa simusajja mwemanya bakazi abegomba kingisa wano kingisa ke superstar mwamwagala so what abana bavuma Winnie wa mami nempulyanga that is never nengamba nedda no way I'm a mother abana batabukira Zaira noyo enule nga bafunye misunderstanding obufumba we bubeera okwagana we kubeera olaba family yo mama wakuzala yakera kumachana anyiga na kuba kiboko nga gambe kino nekikulema walaba uto omuntu gosanza obukulu nga yesangulako dabbi yetwala mutoyi misunderstandings abantu bonna bazina buli maka galina okusomozebwa okwo nene mudda ku muntu mumufukira ekizibu ne mudda ku mwana omwana omuto yo kid you a mother abantu abasinga no muina abana bakulu mbakweka bukwesi namba lova bali ku social media bayina abana abakulu
ngana abakazi bazaala musibe bayine waka mukole research munambulira abakazi abali kuno fena tuli bakazi bakulu abayina abaana abatuludde nenodda ku mwana w'omuntu nga Zaira baby n'omufiirako nodda ku mwana w'omuntu nga Winnie wa mami a young girl kale nemwogereko bwalumu ogende nange manyo kujja ne submission zange nenga Winnie wa mami okunama wayambadde bubi yawona envaawo every time, every morning, every night, every life. Still ngoli ku muntu what's wrong with you people? Mumuno zabana bagenda kubera blessings. Omukisa bagenda gujja. Ojja wamanya gajja ku discussing amirembe ku social media mbuno bulwadde bwe ogwo abumusiga. Sira bila mwarwana nakazi bwene Bruno K ne mutuka nokumwagaza Bruno K. Nakazi banatuko kwagala okwetema naye gobane ku TV. Ne mumulangira okwagala obwana obuto. Awula. Buneke ne mumuna mesa abakazi. Era nze nayimiranga okulwa Buneke kyovana nabagamba nachawa Brunoke bwe banko wadde okunkubira essimu. Era nakyogera ku social media. Tewayitwala Brunoke lwe sayimiriramu. Naye bulwanyi buli muntu alina mukwano gwo kumumalawo. Lwaki muli bwe mutyo? Nemuwayizanga nemwata mami hape home yali ne mirembe kuvadda. Mukama n'abayamba bonna basitudde bali bakozi. Hape home yali akolera oyo Osalongo Crown Japan. Nafuna mwana munene basimagana ne bakwatagana mukama na ba blessing ne batambula. Obuliro otanga sister wo ye mami hape home yakole your business. How do you think nga bulaza wo yalina business yo jemuli mukuba kati jemulwanira? Abantu okuzimba business bayita bintu bingi abamu basaddaka n'okusaddaka bala berekereza. Abala bafirwa bingi ne bewaayo keranga ku business ye. Nego nojo yagalo jikuba munna ku biro gimalewo. Lwaki mukuba business z'abantu? Lwaki mukuba business z'abantu? Lwaki mulekera abantu mirembe? Abantu babakola ki? Lwaki mukuba abantu okutuwa ku extent yeyo? Banange that is too much. No. That is too much. Lwaki mulwanagana n'abantu okutuwa ku extent yeyo? Abantu bayita mu bulumi bungi nnyo okuyimirizawo business. Zentandika okuwanya Mama Fina entalo nga Mama Fina ayina pages 10,000 ku social media nga Mama Fina tali ku social media. Nenga bamugulamu 10,000 oyo mukazi nabagamba wana mwenga oyo mukazi agenda kubabba nembaga mukazi ne nsizalanga naita zimanyi tazigenda nga makanyika balinya ke Kenya muri banafusi maso anokuwa abantu obutwa ngai mwali muno na mutu la kubi online mobilization mwayogeranga era Uganda eriyoke tera teriyo kizibu kyonna buli kintu bannange era bolololo wano bakwa babi ne museka nemufulinga nga abantu wano mwakola online mobilization nemufuna sente mpya n'enkadde nga muli kusana mwe wa musolo bwe mama lokula sente bamaze kuba kalu mukoma munonya simpase musisinga simpase mwagala abantu balayikinga ngamga banange mutusonywe kubanga eri twali tunonya yo sente stupid baga n'okujja bwe mulaba ne bagamba baba mareba saslo kujja line ya milioni mutabana wanajaji kujja yajikuletere era tetwagenda yo abana batuka balingo obukazi bwe busosewo nga buli wali bwesongodde amanya gaffe gabadde just 1M nakali akemiswaja green just 1M bebasoka kwa kero au siku macha sawa 11 na TNC mubuza abana abagenda kwa kero au kujja sendo bate basanga obakaza muberenga fa babeera ku side no gamba nti nzaje kinjagaza lama wadde bamuvuma naye agamba nti mpagira kino nave eno naye omuntu nampuli bbiri ayimirira emirundi ebiri nalyo natalina mulimu ono yefuula Isima Olaxi bwe yawidde 5 billion yenna n'atandika okutuya n'amanyo ne yeewe ebifo katubasabye twaba munazifuna nga zijjawa katubasabire omuntu akome ku munaaba enna Isaya mwe bawesa 5 billion muzimanyi mwe muno nnyo okuddukanira abantu abantu abo babi nnyo n'okusinga sitaani singa mubeegendereza sente zaali zimaze okuwera Muzeeyi Museveni abawe emitwalo 10 ejja dola Bebe Kulu ye yabatwala mwagana okuvayo kwa pulishinga Bebe Kulu nga muti okwogera nti mwabagenza mu State House ne babalagira ne mwazijja je mwalaga nali mmanyiyo ne muzona nanga ne Bebe kwali wadde ogamba nti Bebe thank you mwasigala musonda mu bantu sente